Anyo bampita Green Daddy made in Atete Star. Atandikirewo kuba nti twogere ku 2024 sofa ekutandikidde etya ekamwemanyu kano kola boy 2024 ndandikidde bulungi ndi mukalu yange ey'okuyimba sitandika nkomwaka bulungi bawe ndandise guno yamana 2024 tanse nina kolabo ne Dr. Jose Chameleone era video efuluma ndoza efuluma ncha kumande mani chono ndi musanyufu nyonyo nti ya Chameleone yasobola okumpa kolabo eno owatali restrictions zonna nti okwata abayimbi ba Chameleone bazako si Chameleone kane big band wekwa n'omuyimbi omulala wabawo restrictions bichi eno najikoze nga twalo yabadde mwengeri osobola studio ntiye sasula studio osobola video ntiye sasula video ngera bwe nkola project zange za bulijjo mwana respect Dr. Jose Chameleone mani abantu abasinga we balaba Dr. Jose Chameleone muyimbi simu wangu mungeri emu obendala Green Daddy kyakutwalidde banga ki oba wayise mu buzibu ki okubanga okwatagana Dr. Jose Chameleone bwati akusobola okubanga ku oluyimba amazima Katonda mu ggulu nga Mukama ndaba sina buzibu bwe nayisemu kuva ku audio video amanyize ndoza PR oba mu Luganda kiba kyekyo enkwatagana n'abantu mu industry tutuna timu ya Chameleone yona mikwano jange baganda ba Chameleone wona mikwano jange utunira sound music manager wange mukwano gwa Chameleone ticha mukwano gwa Chameleone kachanyangu ilanga brand okwatagana ne brand Chameleone twali tune ebitugatta bingi kati wali yakusumbwa na wali era bibadde ngamba Chameleone okwana olimba ne bawe bitizisibira byeko bujjo mbiwulira era nali ntidde mbere omuntu omubuuka nga Green Daddy wagamba kwa ne Chameleone ne Chameleone okuva kugenda mu studio abadde blood wange atwa mu studio era ngambuza Green Daddy oli bulungi yagwana byokujja mu studio nga tukola mani Chameleone yanjagala kale kye kituufu omusanga ko kyo baba musanza ko kyo kubanga nali kabe lunaku lumo noga wa musanze ko nda muno musange nkera mu studio ne mukola vibe yemu ne mugenda ku video vibe yemu ne otegera ndi Chameleone yakere na post ya coming soon yange ku Instagram ye nabagamba nti video ejja Chameleone yagamba mwana osotegera kati nga gosotegesa nyo yempulira. How was the vibe in the studio okubanga okwataganya ne Dr. Jose Chameleone okubanga towawulira mu kiyugwe muri cyo gamba nti oba mungeri emo bendala ofunyemu okutya okutate kubula of course ngogakwa no musajja legend ala amaze myaka 25 nga enambemo okutya kuba munera ofuna mu okukirizamu nokiriza kati kituuseewo time yeno kye kino ndine Chameleone tugakola oluyimba no chambala no guma nenga boy joino maya si wa bulijjo oyimba mwalutadde baluyita batya bayita bumper ku bumper jamani video yakolebwa Ziga Fix audio yakolebwa Giz on the beat songo boss nawandika gojono manya ebiseera bisinga bwoba omuyimbi okwataganyeko n'omuyimbi akusingako oko katono ebiseera bisinga oluyimba zino bwe zifuluma tapushinga luyimba takupostingirako okusobola okukakasa nti oba kubanga ateeka ku social media handles ze kiri kitya yakikola kyendowooza ndabika Chameleone gwe nakozenayo oluyimba yasazeewo onaga Green Daddy kammute ku mutima gwe kubanga tusosolize abadde ngaalanga oluyimba yasoose tupostinga ku gundi ye ku Instagram ku YouTube video esokede ku channel ye ochegeera nozo ochegeera aba yetadde nasanti Green Daddy ndi mu muta era nsaba bawagiza kayimba kano bamba mukagale mukawagire ko musajja yasazeewo ante namwe muntenga abawagize olaba oluyimba no yalukuwadde lulina we lugenda okuteeka Green Daddy batandisa dde okumpa ebintu abantu baweza ebirabo okuva mu byalo balabebula biposta ne bampeeza embuzi amatooke nga bankulisa okola oluyimba leka ujja simanyi maanyi ga Chameleone yakwata ku masanyalaze bosadi akakuluma ab'ekika bemudde okuwuliza ne bakubya ku masimu nosenga ogundi ono taatawo omuto nze muganda wo tonneerabira abantu nenga bulijjo nnyimba abantu bampeeza ebirabo okuva mu byalo bampeeza embuzi bampeeza ettooke n'enkoko abantu ab'enjawulo
naye nga batidde bategedde kati bikuuse bya ddala. Gumanyi Green Daddy ng'ayimbye ne Chameleone mwana byafuukiddewo bya ddala. Era mwana ndi musanyufu nnyo gwe ky'olina omanyi. Tusuubire soon okuba nti bookings zatandise okuba nga zijja ez'okumukumu after having a song with number one. Manager Sunday Music yaŋŋambye essimu evugga oluvuga. Bantu batandise dda baagala booking. Balaba kati maaso awo bigenda akabeeyi kagenda kulinnyama obimanyi. Ali booking. Naye bigambibwa nti yes Doctor yakuwadde oluyimba naye yagambye nti muyige okubanga mwe bennyini bwe baba bawadde ennyimba nti mubenga mukola ki nkyogere nti mulina okubanga temudipendingira ku nyimba ezo z'ababakola, olina okubeera creative. Kati otunya brand ya Green Daddy engeri badde etambula yemu ku brand ezo zibadde zikula empola naye ng'ekula steadily. Nze brand yakuze gradually. Nze muyimbi gwotaswaga nti omuyimbi gundi yazze agenda kujjawo Green Daddy amugjawo wa kwanza sina na kutuuka okyegere kyeŋŋamba naye nga tamusambali ntambudde mpolampola step by step naye ekigere kyenninya tosobola kunzizayo mabega bro. Kwanza nzibirivingira mu brand yange okukula mpolampola kati manyi buli kyakukola ne management yange manyi ekyokukola. Okyega nti otunya musajja nga Sunday Music yakolako ne Zabafana ng'ali ku top n'akolako ne Spice Dana n'agenda ku top kati ali ne Green Daddy aligenda ku top. Oba okyegera bamanyi ekyokukola ekyokuba nti yabaze yakuwa oluyimba yagamba mbu temubeera ku luyimba olwo kale yakuwadde, olina obeera creative. Nti kyentegeeza nti okubeera ku oluyimba lwokaluka nga lutambulako olina okukuba ennyimba ezizo other than okukuba oluyimba lwabakuwadde n'olubeerako other than kyandibadde bete okubeera ng'okoze oluyimba nga todipendingidde ku olwo lwabakuwadde. Wiiki ennyininyini esooka eyokubiri nga maze otta oluyimba mu wiiki ejja ngenda ta audio bagiyita nkwekwe singo sobola okutapinga amasanyalaze ago ate gatambule ne tuni yange ya bampa ku bampa. Ndi mukubbirako ku bigezo kubumu ku bukodyo wetugenda okuleeta okulaba nti tugezaako okuta amasanyalaze okugatapinga mu bulungi naffe okufuna amasanyalaze. Yayimba ne bakoshenzi minima naye era abadde akola music ngali singo naye ng'atambula okitegedde. Kati nange kenyini Chameleone yatandise okumpa ku bukodyo okola n'omuyimbi omulala olina kuzanya bukodyo okyadde okusigala ng'oli relevant era bwengenda okwapulayinga nawe okulaba nange nsigala nga neekyanga. Olugenda kufuula omuntu ow'enjawulo nafuuse ddaga abantu baweereza birabo okuva mu byalo si muzibuga byakyuseemu dda. Gano obuwulire bwonna tokyali wa bulijjo. Ng'osooka ne Chameleone n'obeera wa bulijjo si kyali wa bulijjo. Mbategeeza baganda bange bannaaye speed control Green Daddy si oyo no si wa bulijjo n'omulala ono yayimbye ne number one East African legendary bino birala.